kwekuumira ku mukuto gwa Ugandan Lifestyle. Olunaku olwaleero terubadde lwangu, abantu bangi balufiiriddemu. Waliwo omukyala Hilda Lwabugaya ononno ng'abadde manager owa Stanbic Bank era branch yeeyo e Masindi. Kati ononno abadde yakolera kampani ya Stanbic okumala emyaka 17 era ng'abadde yakamala kuba manager emyaka 3. Abatuuze basobodde okubeera nga bajja mangu ddala balabe ku kyo ogubadde. Olwono basobodde okubeera bamutwala awo mu kalwaliro aka Supreme Medical Center oluvannyuma abasobodde okubeera nga bamulifaalinga ku ddwaliro lya Kitala Medical Center. Era eno gye basobodde okubeera nga amunnange bafulumya amawulire alagalaga nti ono teyasobodde kubeera nga asimattuka. Ono yagudde mu kinaabiro era nga badde abeera eyo mu tawuni y'e Masindi. Bulijjo abantu beebuuza ne bagamba lwaki abasajja bokka be bagwa mu binaabiro. No, ku guno omulundi omukyala Hilda Lwabugaya yasobodde okubeera mwattu ng'agwa mu kinaabiro era obulamu bwe ne busobola okubeera nga bulugenda. Waliwo omubaka amanyikiddwa nga Margaret Babadiri ononno yayingira ebyobufuzi era bw'atyo n'akiikirira abantu abaliko obulemu. Mu mbeera bw'etyo yasobola okubeera ng'ekyakivaako ne yeesimbawo ku bw'omubaka omukyala akiikirira amunnange abantu beeyo Koboko. Oluvannyuma yasobola okubeera nga wangulwa mu kalulu akawedde aka 2021 era nga omukyala oba muzzukulu wa Idi Amin Dada Dr. Sharifa Ayite yasobola okubeera ng'ono amumegga. Mu mbeera bw'etyo ono Babadiri yasobodde okubeera nga addusibwawo mu ddwaliro amunnange e Mulago tayasobodde kubanga asimattuka. Kibi nnyo, kibi ddala eyaliko omubaka akiikirira abakyala ab'e Koboko. Kati bwe tudda ku mawulire ag'omugenzi Muhammad Seggirinya nonno ono bangi nnyo abasobodde okubeera nga amunnange bamukungubagira. Kati mu bano kuliko omubaka akiikirira abantu beeyo ab'e Kawempe ey'e Maserengeta ng'ononno ye Haji Kazibwe Bashiri Mbaziira. Ono omubaka agambye bw'ati, agambye nti this is a very difficult time for the country, losing such a young man who rose from humble beginning to become a prominent figure in society. Era agambye nti he was once fetching water in Kawempe, but this determination and creativity set him apart, making him a voice of the people of Jebando. Wanonono agasseko n'agamba nti he showed that no matter your background, you can rise and become an important person. Ebyo nno omubaka Kazibwe Bashiri Mbaziira yasobodde okubeera nga ayogera ku mugenzi nti omugenzi yakimaka amazzi. Omugenzi yakubako essimu ku marediyo ng'era yeyita Seggirinya eddoboozi ly'ekyebando. Kale ebyo bw'atyo wasobodde okubeera munnaani ng'ayogera kweyali mukwano gwe. Ononno mujjukira mu kampeyini baali babiri bwe bati. Ebiseera ebisinga Kazibwe waaba ne Seggirinya waaba naye lwakuba ate oluvannyuma tulaba Kazibwe yasirika nnyo. Seggirinya nga baakamulonda yasobola okuvayo n'agamba nze mu manifesto yange nja kukola ebintu ebisinga obungi mu mwaka gwange ogusooka byonna mbimaleyo ng'abantu b'e Kawempe tebakyammanja. Era twalaba yatandikawo eddwaliro n'agenda maso n'okubeera ng'agula ambulance n'atongoza kye bayita Segibox wa mitwalo 10 ng'otandika munnange okubeera ng'osevinga mu mpolampola. So far bibyo biriwo nze Ssegawa Mulekere.